Abakkiriza mu kkanisa ya Church of God Healing Center esangibwa e Kazolugoba bakedde kusinza Katonda waabwe nga bayita mu nnyimba ez'amaloboozi kw'ossa n'okunyeenya ku galiba enjole. Okusaba kukulembeddwamu omusumba w'ekkanisa eno Kavuma Fred wabula nga tannabuulira asoose kusabira bannayuganda abalina obwetaavu Katonda abalabikire nabo basobole okuba n'ensonga emukkiriza n'okumusinza. Mukama abasabira abamu banoonya byakukola, abamu banoonya kapito, abamu banoonya babakozesa. Mukama wange Yesu bonna bagabirire. Bw'abadde abuulira akangudde ku ddoboozi ku balokola abataagala kukola ne beesiba mu masinzizo nti banoonya Mukama nga bano abasabye kino okukikomya bunnambiro kuba obugagga buli mu kukola nga bw'onoonya ne Katonda. Omuzimu gw'obaavu gusobola gw'onyoza okwofukira omuzimu gw'obaavu ne weekyunya wekka. N'okeera ku makya ne weewaka. Ne bagamba nnawe mmanyi namugamba ng'asaagala mukamuzajja. Nina omulimu. Sumabadde mukunoonya Mukama ennaku zino. Sigenda kusobola singa kabadde kale katonotono n'alisobodde. Banoonyeza Mukama yakuwaddeyo mmeka. At the end of the day nasalako bw'asalako. Olinamu olukumi n'ekikomando. Ayogedde ku bakyala abeefuula kye batali ekisibya obwavu mu maka agasinga n'ayogera ne ku nsaasaanya y'ekkanisa gy'agamba nti nayo yeetaaga kutunulwamu kuba abalokole ne bwe banaasaba okukuuka ejjembe nga tebakendeezezza ku nsaasaanya baakusigala nga baavu mponga byoya. Eri abavubuka abatannawasa abasabye okukola embaga ze basobola kuba bangi bakola embaga nga beewoze bwewozi ng'oluva mu mbaga olwo ab'abawala ne babawa ebintu byabwe ekisaana okwewalibwa. Kulaza okulota ebaketi y'obukadde abiri ku mbaga. Nga adiyenda obukadde omukolo ogenda kuteeka mu bisige biyitirivu. Manyi munnange neewola bwe nali ku mbaga neewola gundi neewola gundi namala muteekamu akasente ennyumba yo ne bagitwala. Amaliriza n'ekyawandiikibwa kyasimbuliza mu kitabo ky'amateeka essula ey'omunaana n'olunyiriri olw'18 omuli obubaka eri abantu okunoonya Mukama naye nga tebakikozesa kunyaga balala naawe ekyokulabirako ekyabeefuula nti basabira bizinensi z'abannaabwe naye nga balina ebigendererwa ebirala. Abalokole bangi tebaagala kukola wabula bava bizinensi mubasabira bizinensi waba oliawo wakutuuseeko ku dduuka n'amala byonna n'asaba byonna byayagala olumala amanyi badde mukusinga oluganda obaoliawo okubeeza okufuna ekyokunywa kati bameno nga basabire bizinensi n'omuwayo ekyetaano n'amumu awalala baba ne lisiti y'amaduuka g'aboluganda tebamanyi olunaku n'akisiba ng'afunye ekyetaano. Babazadde abalina abayizi abaatula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde bawadde obujulizi wamu n'okusoomoozebwa kwe baayitamu. Abawanyizibwa obulwadde nga mulwadde kyamazima mwezi gumulwadde wiiki emulwadde ne baza Mukama akoze Museveni n'akiyita namunaana. Abaana bakikoze. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV agaleero. Yes,